Spice Dana ali mu ssanyu eritagambika, ali mu ssanyu epitirivu anti yafunye award zabadde ayombera weeks zino zonna eziyise emabega. Award zonna zabadde ayombera azifunye, naye n'olwekyo munzikirize nsooke mbeeyanjulire oluvannyuma tusumulule. Amanya Franklin nga bulijjo, mwebale kubeera ku Uganda mpya. Nyongera okugamba mwe mwenna abapya abatweyungako mu subscribing, munyige ekipensi ekyo wansi ekya red, mube nga mweyunga ku Uganda mpya. Kakati omukulu ono Spice Dana mabegako weeks zonna eziyise emabega abadde ayombera award okuba nti bawa award Eddie Kenzo ne Shiba, ate ye ne batamuwa kuba nti yasinga okukola emyaka egy'ebiri 2019 ne 2020, era nga yakikaatiza n'agamba nti music we yasinze okuvuga mu kibuga Kampala. Kakati zina award yategese awards era yagabye awards ez'enjawulo, wabula omukyalo ono Spice Dana yafunye award ez'ebifo eby'enjawulo wamu n'omukulu Eddie Kenzo ate ne Daddy Andre n'abayimbi abalala bangi. Naye n'olwekyo munzikirize nsooke mbasomere abantu bano abafunye award. Muno mwe muli Eddie Kenzo, Spice Dana ne Daddy Andre n'abasigadde, mumanye ebifo kiddala bye basinze okufunamu award na kye basinze okukola. Ngenda kutandika n'omukulu Eddie Kenzo nga oluyimba lw'Essemyekozo lwe lwasinze mu Uganda okumala omwaka mulamba. Mu myaka ebiri oluyimba lwe lusinze Ssemyekozo okuva 2019 bwe yaluta ne 2020 oluyimba lwe lusinze okukola Song of the Year Ssemyekozo olwa Eddie Kenzo. Ne kuddako Artist of the Year, era Eddie Kenzo yalidde ekifo ekyo, yalidde ekifo ky'omuyimbi asinze mu mwaka mulamba. Best Male Artist John Black. John Black namwogerako emabega awo ne mbagamba nti music we yatunda nnyo naye yeetaaga okuba nti afunayo ka award, era nga award gyalidde ya Best Male Artist. John Black omukulu oyo abaddemu n'ebizibu mu management, naye kino tekimuganye kufuna award ye. Omuntu addako Best Female Artist Spice Dana, era nga wangudde ekifo kino ekya Best Female Artist. Tubadde tusuubira nti bagenda kiwa Shiba, naye tasobodde kuba nti akifuna, ate Spice Dana n'akyewangulira. Best Producer Daddy Andre nga bwe nabagambye. Daddy Andre omwaka guno akoze nnyo, bayimbi bangi bayambye okuba nti bakuba hit, ate wamu nga naye omuntu akubye hit omwaka guno zibadde mpitirivu. Ne kuddako Best Fans Team, era nga bwe mumanyi nti team Eddie Kenzo, team Ssemyekozo ne Namyekozo, era Eddie Kenzo ekifo ekyo yakitutte ekya Best Fans Team. Ne tudda ku Best Luga Flow Rap Song, abasinga kansubye nti mulumanyi, abasinga kansubye nti mulumanyi Party After Party olw'omukulu Big Tree. Omwami oyo yakuba hit eyo bambi, yavuga ensi yonna Party After Party. Bantu bangi abali yakitinga ku luyimba olwo, twalaba Cardi B abasinga obungi muyinza okuba temumanyi, bangi. N'omukulu Wizkid bwe yali wano n'agamba agenda kuwa Big Tree collabo, bagenda kukola collabo wamu. Kakati omukulu oyo Party After Party lwe luyimba olusinze mu ggwanga Luga Flow Rap Song. Ne kuddako Best Luga Flow Rap Artist Fefe Busi yasinze mu kifo ekyo eky'abarapa, yasinze era ng'akwata nnamba emu. Ne kuddako Best Dance Hall Song, olwo abasinga ndowooza mulumanyi. Best Dance Hall Song Bomb Party olwa Cindy. Cindy ono omukyalo ono naye asobodde okuba nti afuna award ey'okuba nti oluyimba lwe yayimba lukikubye lwezimu ku nnyimba ezisinze mu dancehall. Oluyimba lwe lukikubye, temwerabira nti yategeka ekivvulu kye bali bayita Bomb Party nakifuna najjuza abantu ne kibeera successful, era buli kimu kyatambula bulungi. Breakthrough Artist Fresh Kid. Ono Fresh Kid ye abadde aludde okufulumya ennyimba, naye nga kyekyo ekifo kyalimu ekya Breakthrough Artists. Fresh Kid ono
abadde aludde okuyimba ne katusuubire nti management ebintu yabiterezezza, tewakyali kigenda maaso wakati wa Fresh Kid na management. Nga bwe mulabye ebya awaadi ebyo, mbasaba mu commenting wansi mumpe endowooza zammwe, tulabe ddala ki ekituufu ekiri mu kino. Zina awaadi oba yasosodde oba waliyo omuntu eyasigaddeyo gwe batawadde awaadi, naye mbasaba mu commenting wansi awo tulabe ki ekigenda mu maaso. Franklin Gemanya, Uganda mpya. Subscribe, stay safe, stay home.